Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze IBRAH Mukasa yona josinzira okubanga otulaba nkugamba nti oli ku Extradigest mugoba nsonga tusinzira Kampala mu ggwanga Uganda ne tulyoka tubuna ensi yonna. Negatiddwako omwami Kafeero Innocent Toby abasinga gwe bamanyinga Dr. T AMALE omugogwa Musa n'omutigwa White Star Magic Premium White Detergent. Oli ambassador waabwe? Ekyo kyendi status Benz. Era kati wano Benz emwero 305 Metis Kawundo ali. Kawundo ali yaliwa? Ye Ibula. Okakaza. Kati nze Benz. Patakombugalo. Nzogula hali yangulo mpira gwa Benz nengutereke waka. N'olabangako mulabe. Eyo status. Bannayuganda ekyabalemu okutegeera mbulamu wabayo kye bayita status. Buli omu alina kye yeewulira. Kati abantu ennaku be yakuba edda ne bamalayo baagala batutambulize embuzibu bwabwe. Waliwo omuntu omulala. By the way, bino byalema okutegeera abantu. Oli oyinza omusanga ng'awalana gundi ow'okuba wagira gavumenti yetagiwagira. Gavumenti waliwo beegaggawaza ne beekola etya. Ne beeyavuwaza. Kati gwe baba gavumenti yakwavuwaza waliwo beegaggawaza. Buli omu asigale ku sayidi ye. Ne bweba ya Amerika waliwo abali mu Russia nga badduka gavumenti ya Amerika ng'ebanoonya. Ng'era woogera ku Amerika akankana. Gavumenti ya Trump waliwo abajagala waliwo abagikaaba. Eya Biden waliwo abajagala waliwo bagenda ogikaabira. Eyo yensi. Gwe nnaku gy'olimu omulala si gy'alimu. Kati gwe tonsika kunziza sayidi gy'oliko. Ekyokubiri bannayuganda kye tulina okwegendereza leero naddala abavubuka abato. We are proud ntuli ebitundu 7.5 abavubuka abato. Yeah. Naye tugoberedde bafeeriya. Bayibuli egamba omuntu ayinza kugaba kyatalina. Kati lumbu yaŋŋamba ki asooka nkubira ekifaananyi ng'ali mu luumu yeewaka. Nkakase tulina abantu abali eweeru w'eggwanga ng'afuna ewali ettaala n'ayimirira ng'afuna ewali ettaala ng'afuna ewali ettaala bw'ati n'akwata live mu shedi y'omuntu si bunaafuuka serebu mu Uganda n'atandika okuwa abantu abasomye. Ate obuzibu bwa Uganda be bantu abasomyeko. Si be baana abatasomyeko. Omuntu bw'atasomaako yesuubi alijjayo ng'agoyera embwa kuba ne bwefika tojja kukola ki. Omuntu bw'akoma mu P7 amanya nti ensi atandise okulwanagana nayo. Ne kati obuzibu tulina be bano bankomyeko mu senior 4 senior 6 university aba n'ebirowoozo bingi. Kadde omusanga ng'agoberera abantu abaali mu obulamu. Agoyera embwa akola ati? Agoyera embwa ajjayo omwoyo ate ogenda kugirya. Ne weefiseewo. Omuntu bw'atasoma n'akoma mu P4 amanya nti kati obulamu mukono gwe gulina omweyimirira. Kati obuzibu era tulina proposal nze Dr. T kino nkyogeredde wano Museveni ajjewo bonna basome. Knowledge is got by a cost. Not at free cost. Tewali magezi ga bwereere. Kati ekizibu kye tulina be bantu ababugumyeko. Bali lukuomu. Basoma tebasoma. Bamanyi tebamanyi. Ekyokubiri tugenda byogerako mu maaso. Mu Uganda mukome ebintu eby'obwereere. Lwaki omuntu abeera ne Facebook account? For what reason? Okay. Extradigest mugoba nsonga tulina Dr. T AMALE aka Innocent Kafeero Toby ow'omugogwa Musa. Owaye? Ndi musajja mulokole nja kugenda mu ggulu. Sajja Kampala kulemererwa, sajja Kampala kusiraana, sifa siriimu, sikuwa masazi siirwa asidi, sajja goberera abasegirinya. Ezo principles zange ng'omuntu. Segirinya is a honorable member of parliament. Ne bwaba mubamulonze mwaddemu wava muno. Yalondeddwa bawanayinki. Ate bawanayinki babeerawo buli kaseera. Biri gwe mubeesi gye bagamba yasinga. 2 nti tetumulabanga nako. 2 nti kati 2 nti Bobi Wine tetumulabanga nako. Kati nze nga ngoberera abo. That's not Benz. Eribeera status. Weekend amawulire era agakyaliko era agakyagenda mu maaso. Lyeggulire lya omuto mutabani wa Mirundi. That is Tamale Mirundi Jr. Si muto. Waliwo confusing obusiru n'obuto. Abantu abamu bakola ensobi nga beekwese mu buki. Mu buto. Egyo emyaka oyo omuvubuka gy'aliko waliwo omuvubuka nga yazimbirako helicopter oba nga akolerako app. Naye wane waffe emyaka omuntu gy'akozesa okukola ebyekisiru ne bagamba nti muki? Muto. Oyo omuvubuka si muto.
era mulaba nga ali excited and is informed. Kati obuzibu bwa Uganda bwe bavubuka abali theoretically informed but not practically informed. Oyo muvubuka talina wadde akabisi kalunda. And this is Africa. You have to work with your hands. However much you must be equipped with words and good sweet theories and whatever government ojimanyi otulaga ki. Nze Dr. T AMALE nakyendagawo bavubuka ba Uganda. Era sina project gye nkwata mu mukono nekola etya. Kati bana abavubuka abakeera okubeera excited ku social media nga beekwese embuto kumbe basiru kibi. Omuvubuka oyo akyalina future nnene n'ekyokubiri nze ntya empologoma ne sitya busabwayo. N'abalala bangi abaliyo nga batya Tamale Mirundi naye nga tebayinza kutya waakoze atya waayonoonye. Kati omuvubuka oyo buli kyakola kyonna kyonna akikolera mu linnya lya taata we. Ye tribe ye kuba taata we ye tribe yo. Ne bw'obanga omusajja akuzadde muzungu nga maama wo muddugavu obeera muki muzungu kuba taata wo kati baga nti Abaganda obakoze otya obalabye. Oyo omwana lumu ajja kuba ayagala okwesimbawo ku bwemupi obanga agenda kuwasa oba anything ekifaananyi ekyo kiveeyo. That's why kati fe abalina pages abantu bebakkiririzaamu waliwo bye tukyakyakola waliwo bye tutakyakola. Wano balyekubaamu ku byakalulu balyekuyaswala ensi ne kufulumya kifaananyi ng'atunulidde akabiina k'omukazi eyali mu kimansulo. Kiyinza okuba kyadda. Era in fact ne Bobi Wine yennyini nnyini ng'oggyeko kyakaaligo mukubaakuba akyastruggolinga n'ebifaananyi ebyafuluma ng'akyanywa enjaga because bangi abaginywa mu Uganda ntulaba nga kifaananyi kyabwe. Never be excited. Oli mu kalyoke edda 2024 osseeyo ebbeere oliyonka enkyo yagadde ofuuka mmeeya w'ekibuga abalabe bakireese ogenda kyejjako otya. Kati oyo omuvubuka ekyo ekifaananyi ekyafulumye kirimu ebintu bibiri kikuba kitaawe. Kyokka ate embwa enjiza ezaala ki? Embwa ezaala mbwa, ente ezaala nte, empologoma ezaala mpologoma, n'omuntu azaala muntu. Enkoli enkulu. Kati ekyokubiri abo abakazi ba malaaya sijja kirumamu. Abo abakazi ba malaaya nankubadde bamaama abasiru. Olwaleero wakuba ensi byeyagala. Ensi eyagala donizera. In fact jo nze nnondera Makerere banyumiriza nti muno around mwalimu polling station ng'oli ali mabega Agamba tugenda kulonda Nyanzo yagende mu parliament atuwemulire gwe tugenda okulonda luli tulonde ne Nabiira naye agenda atweyambulire byeba abantu bakola ki ne Donizera is a stupid mother. Ekyokubiri malaaya kuba tumulabyeko emirundi mingi nga yeyambulira live ku Facebook. Kati omwana omuto kuddira future yo. Secondly nabagamba nti ba celebrity awo ne ba socialite sabe mulaba balogo. Donizera anawulira atya ngo muyise ebintu ebyo bikolwa byo. Toyina akalevu akalinga akembuzi nkakuwayiriza okalina nalinda byeko Donizera many times ng'atulaga amabina amakadde n'ebisambi ebiringa oluguudo lwa train. Ekyokubiri bannange kye mulina okuyiga kino nkibagamba. Ebigambo nga binene. Nkibagamba kino abantu balogo. Muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gw'omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula
okusubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China. Mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osubule kyoyagala okusubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti company eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Company emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah. Mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa. Buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Ate omuntu omulogo amanyi omukisa gw'omuntu ogwe babaako n'olumanyo. Oyo omwana is bright mutabani wa Tamale akuze emikono emituufu asomeseddwa gavumenti wadde kati yeefuula agikuba afuneyo akalimo. Lwaki ogamba asomeseddwa gavumenti? Kati mutabani wa Tamale naawe gakuba babuzaabuza bannaku bawanayinca babeera baagala okuwulira Museveni agenda. Naye amazima omukazi oyo Donizera asobola okuba nga alogera magombe najja kuba kapeke ng'asaaga nabba omukisa gwo gwonna in 3 years to come n'ofuuka crap mu by'okusaaga. Lwaki wano mu Buganda oli azimba ennyumba ennene n'alekawo boys quarter ne mujja ku mukolo n'abagaana okuyingira mu nnyumba enkulu? Abantu balogo, abantu walaba misana, abantu gye bajja ssente, abantu osanga Donizera nga buli musajja amukwana mugagga era eddogo aba alijjawo yalina omukisa yekka alinga switi wakati olwo butuuka nti muwomu nnyo switi wakati awo manyo. Kati abantu balogo omuntu ogula emmotoka n'agyekwasako bw'ati nja nekuba yingini n'ofiirwa. Kati oyo omwana omuto asobola okuwanyisa omukisa gwe just for excitement. Oyo omukazi Donizera tomumanyi nakugaa nti basereebu gw'okimanyi basereebu ne basocialites bantu balogo kubajja abasajja abagagga kubajja omukisa buli ddiru yagikwata. Kati gw'oli mwana muto oli excited oleeta emimu egikisinze buli sajja ku nsi eno n'oyonoona omukisa gwo nga bw'otyo emyaka nga 7 ne giyita oba 6 n'oyonooneka mpola mpola ate kavubuka kaali kagezaako nga omuntu ayinza okera ku makya naga nti bino obyogeza bujja kubanga wali operatingira mu kifaananyi kya taata wa mwana. Ate bigambo birungi nnyo lwakuba Uganda esazeewo okugobera Lumbuye, Pengepenge, Nyanzi, Seggirinya eyina byeyagala okuwulira. Naye nze Dr. T ekirungi kiri bwe kiti nti waliwo abampuliriza era abanzikiririzaamu, waliwo abankyawa lwa kintu ekikwogera ku Bobi Wine tebafaayo bannamugamba atereze ekitogi. Kati nze awo mmanya omulembe gw'abantu gwendiiringa nagwo mmanya. Muvubuka oyo sina kye muwala na muvubuka muto nkimanyi. Bebavubuka baba ne panti 3 baakamala okusoma. Sina kye muwa nkoledde emyaka tigigenda 8 natandika okukola 9 natandika okukola ndi n'emyaka oba 19 oba 2 nenfuna omulimu okusimba. So nako experience kangaako nange n'ensobi z'enkoze zesaagala kuddamu. Kati muvubuka gwe mutabani wa Tamale Mirundi bambi ekyo bulijjo byogera birungi kubanga information omulina n'ekye wakoze si kirungi kuba kijja kudda enkya. Ate waliwo n'ababadde bakukkiririzaamu, waliwo n'abaana abawala abato abeegomba okufumbirwa bwe bakulaba ng'okisinga kikasiringi. Kasiringi ozimanyi? Breakdown yobu tekiiko na namba puleeti. Abo abakazi temubeesemberezanga. I can chat with Donizera ntankuba peeke. Those are evil women. Evil women abawemula aboogera ebintu ebyennyinyaza abakunama abakyokka nga balina abaana ne bazadde baabwe. Kati ng'okwata oli muvubuka muto emikisa gikyagira giti ng'ojja ogiteeka mu mikisa gy'ekyalo ekyakuba dayingini. Don't ever do that. Don't ever do that stupid thing like that. Don't ever behave. Era ekyo nenkikola. Ekyokubiri kikola katolina ba mentors.
kubanga nze ekyo nenkikola ndawusi yasooka okukuba essimu Kafeero kiwakoze kidomooli Ssabazonto Kafeero kiki so what's the way forward omwana ono ayolekedde ki yamanyi kasita kati muntu mukulu takyanaabira mu lujja kasita ikonomi egejja ate ikonomi gwogira bakande kati siyasobola amazima kasita ikonomi egejja twogera ku ikonomi ki ikonomi nkambwe kasita omanya nti sikyanaabira mu lujja obulamu tukulaba sijja munenya nnyo nange okuva nasenga nze namanyi kandi muto I've done a lot of mistakes era ebintu byenjogerera ku volongoto nebyenjogera mawulire mbyogera lwakuba nabiyitamu nga saagala mulala abiyitemu so muvubuka kirungi waliwo abayiga nga balabyeko waliwo abayiga nga babuuliriddwa waliwo abayigira mbizibu kati saagala ayigire mbizibu ayige kubanga abuuliriddwa nti waliwo ekifaananyi IBRAH kyotasaaswa kupostinga waliwo abaana betwasoma nabo betukola nabo mu mirimu ojja musanga emabega wa Bonita omusitule mu bbanga omukube peeke ebifaananyi byaffe bibeerayo edange nga tosobola kipostinga so yakoze bubi naye ataddamu kikola ani akifunamu kino ani akifiirwa ani afiirwa ani akifunamu ku bombi muvubuka afiirwa nkugambye nti waliwo ekifaananyi ekikomawo olunaku olwo nekikuba baaba ng'akalulu ogenda kali omwana najjayo ekifaananyi banogaba ekifaananyi kyono kyali kuba byasaasaanye so waliwo ebintu etulina okwewala excitement n'ekyokubiri buli muntu waatana kati IBRAH olina abakukkiririzaamu olina n'abavuwala abato abaga nti bannenze mukama nampa omukazi nga IBRAH ng'akulaba nekkazi ekkadde nga mwerigomba nankubadde byakusaaga okusaaga waliwo okukoma nze nina omusumba nina station gyenkolera kikulaga omuvubuka atalina mulimo ng'ali mu kkuba parapase ekyo ekifaananyi ngeri gyenkola ku BBS nali nkoze ku Simba nali nkoze ku Soloti navolongoto nina 7000 mpandiisa abaana kizibu kati kikulaga omuvubuka atalina mulimo simanyi oba okitegeera kiraga nti byonna byayogera Museveni agende ali mu parapasa bamuweeyo akalimo kubanga singa oba n'omulimo waliwo byotasobola kukola kino tukinenyeza ani tukinenyeze gavumenti tukinenyeze bazadde be tukinenyeze bavubuka ba myaka his fellow peers tukinenyeze environment mwakulidde oba gye yasomera tukinenyeza ani bw'osoma Genesis 6 ekugamba nti abantu beeyongera okwala empisa zaabwe ne zoonooneka ne wansi awo waliwo ekigambo we wava wiiru nti omwoyo wa Katonda n'agamba siiwakanenga na mwana wa muntu omuntu bw'akula n'atuuka mu myaka egyetegeerera ate kati obuzibu obulungi nti abantu bakula mangu edda emyaka 18 ng'omwana abeera mbuzi ng'alimba zadde oba n'ateeka wali akayu kati omwana myaka 13 alizoninga ng'emyaka aga ba fresh kid kati kitegeeza omwana oyo agoberera wiiru ye era yeye akuze si kyanenya taata we si kyanenya gavumenti kuba gavumenti yeffe si kyanenya public si kyanenyawa oyo yeye kubanga muvubuka mukulu era abizoninga wabula bwe tuba tuzannya puulu waliwo empiki ezisinga zinnazo obunene empiki ku puulu esinga obunene yeriko namba emu ye bbulaaka kyokka ate zosanko 12 ziba nnafu ne mu matatu bwe kiri 2 esinga 7 obuzito kati eyo ensobi emu gyekoze ewayipinze Tamale Mirundi Jr yabadde akola byonna weewaawo negenda n'ekima ku kitundutundu kya legase ya kitaawe n'ekitwala nakyo ntudda ku kintu ky'omuntu obutaba na mulimo omuntu alina omulimo alina byatakola nti nja kuteekayo ekifaananyi BBS ega nti obwakabaka mengo ngitaddewa so abavubuka twegendereza oluusi bye tukola nange nze nnyini naawe kuba ffena tuli bavubuka waliwo ensobi z'oteekeddwa okwewala okukola yes okay Extradigest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne Innocent Kafeero Toby aka Dr. T AMALE era nga nkugamba no gyosiza okubangula tugayagayamu ku nsonga ezibaddewo mu wiiki n'omwezi oguwedde ogwa omwezi gwaffe ogwa January
course mwalimu events nyingi nnyo wabula katukole ku ssente tukomewo tovaawo. Muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula, aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi, bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China, mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa, ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa, buli kimu nga kitambula kawerete. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Okay, kulikayo omulungi yatulaba. Dr. T, njagala tutunuulire akalulu akakaggwa. General elections bw'otunuulira turn up compared ku turn up ya okulonda kwa government z'ebitundu oba local government, bw'otunuulira turn up n'ogicomparinga eri yali ntono muko compared kweno, ate buli olukya n'obululu buno bwabadde busigaddeyo bwonna obulala era abantu babadde batini nnyo bw'otunuulira ku muwendo gw'abalonda ba MPs ne ba president. Sexy wanjawulo ku ebintu ebirala byonna abantu bye bakola ku nsi nti ate rawundi esooka eba nnyimpi nnyo ku compared ku ndala. Ate ebirala n'olaba nga bitandikirwa maanyi ne bifundikirirwa mbunafu. Nfunawo ekyokuyiga nti bangi ku bavubuka abalonze Kyagulanyi nti babadde nakigendererwa. Waliwo ekintu ekijja abavubuka bwe bawera bana compared ku muvubuka nga ali omu oba nga bali babiri. Era osobola okusanga ekibinja ky'abavubuka 3 nga bava ku mupiira tobayita mbajja kukola ekintu nabo nga tebamanyi nsonga lwaki bakikoze obula kuba beegasse wamu abo bavubuka. Omuntu agamba naweddemu amaanyi ne siddayo kulonda bakansala ne local governments abeera mugwagwa sijja buyita buto kuba kwe kulonda kwa Uganda okusoose nga mulimu abavubuka bangi naye ate abatali qualified. Kyobola abantu abazungu bakikola bulungi, si buli omuntu alonda kubanga wanayincha amasanyaze bugavaako ekiro ku makyakeera kujja ku gavumenti. Ekyokubiri lwakisse nnyo nga bamukyawa nnyo nti yayogera ku mufunga akyali mu ddiiro. Dr. T AMALE kati neewala nnyo okwogera ku byakalu kubanga waliwo omufu eyakafa atannaziikibwa ye Nuupu ate nga constitution etugaana okutaataaganya eddembe ly'omufu. So abakosebwa mu kalulu bwe bibeera wano Chelsea yajja n'esamba akapiira ne Barcelona mu abagenda ku Champions League final. Amazima Chelsea ne bagibba emisana ttuku naye omupiira tegwasazibwamu ne results zaggibwawo, ekikopo kyatwalibwa. Mu bulamu bw'ensi akwagala era ajja okukola byeyagala ennyoko yekka.
oyo akuterekera amatanga toliiwo naye bwe twakula ntuyingire Kampala. Kampala si kibuga ky'abafala, bw'obafala obeera yala nze nga nakajja mu kibuga Kampala. Museveni yakwasa Kampala ebyobululu banna era nze nabagamba nze neewuunya omuntu adda n'ateeka trust ye mu politics. Because politics gwe muzannyo oguzannyirwa mu maaso g'abalabi abaavu. Omuntu yenna bw'omulaba ku opposition ebitundu 9/10 gavumenti yamunyiiza amutwalako ettaka abatta taata we mu lutalo abalala bwavu baluma. Simple. Kizibu osanga that is opposition ya Africa. Opposition ya Africa. Ate n'abazungu tebalina democracy balina ebibiina ebi. Lwaki mu America tewaliyo ebibiina 5? Eriyo Republican ne Democrat. Ono bw'awaamu kati politics ne yatuula okuyiiya ebyobufuzi yatuula n'ayiiya omuzannyo kuzannyira ku bantu abalumiddwa enjala abaavu abanaku. Kati nze navaamu nenzira wali ebbali era nze nabagamba Museveni togenda mujja ku buyinza, kola ebirala, genda onaabe yoza nnika ne panti full stop, tolina kyakyo ojja kukola. Tagenda kuva ku buyinza buno byansikirano. Is he immortal? Tagenda kuva kati emyaka egi mingi. Don't expect him massive. Abantu abatulabe ebweru. Don't expect kino nkyogera nga mbabugamba. Ng'oggyeko nnyoko tewali muntu mulala ajja kukulaga kisa. Ne baganda bo wagenda ebweru okukola bagamba wagenda kwetunda. Abantu abali ebweru bagamba nti walyogedde ki, wasomesebwa gavumenti, bo balyogedde ki. Kati nina obuzibu n'abantu b'ebweru w'eggwanga. Olindako bagamba Dr. T Kafero Innocent yalyogedde ki kuva Nasale paka ku university asomeseddwa gavumenti, yalyogedde ki nga tava mu State House, yalyogedde ki nga tava mu nkungaana za NRM, yalyogedde ki tubeere bamuzi. NRM basiyazi oba ssabo. Ekyokubiri nkulaga abaliraanye Bob Wine nga State House twasomanga nabo. Nga wasoma nabo ku scholarship State House? Yes, ngoba lubongo yo bataddemu. Mwali naye? Ekyokubiri ku bonna abanda baani gwe bayinza okukubira akasimu just nga nakyo bakubuuzaako obubuuzo banna lweyiso. Agati amune oli otya? Janguuke eno ku State House wano ku Okero House omusirikale omugambe nti ogenda kulaba afande nalweyiso. Ku bonna abanda baani ayinza okugaana? Tell me. Kitegeeza gavumenti erina bye yabamma. Bo bagirina obuzibu ate nze nnyinza okuba sigiinaako ki. N'ekyokubiri nga nabyenda banga tebigenda mu maaso nenga sina kyagikola. Biki ebitagenda bulungi mu maaso? Bingi. Nga byolaba nga ki? Tusookere ku bantu b'ebweru nkuzze ku nsobi gavumenti gyekoze egi. Ensobi in fact ziri bbiri. Nina obuzibu n'abantu abali ebweru w'eggwanga banansonyi wakamba etondere na advance. Abantu mwenna abali ebweru w'eggwanga nga mukola nga mwagenda okukola mwebale kubanga muzza akasente eri ensi yaffe. N'ekyokubiri mutusingako kubanga mulabye enguudo ezitambulira wansi ne temutumanyiira. Temukola ki? Ekyokuba nti obeera Sweden nga waliwo enguudo eziyita mu migga tusitrigwo siwuwo siwa nnyoka ewammwe Kayunga. Waliwo abantu abagenda ebweru w'eggwanga obulamu ne bubalema. Ebweru w'eggwanga waliyo abantu aboogera oluzungu ng'abantu bategeevu ayogera oluzungu n'oluganda nga mulalu. Kisoboka ekyo? Gende buuza Isima oba buuza ababeerayo. Gende Sweden, gende America, genda Bungereza, gende Poland, genda mu England. Osanga abaddugavu ng'ajja 9 mwezi nga talidda na Uganda. Nabagamba lwaki gavumenti ya Uganda Museveni ulanga ayogera obubi ku poliisi. Poliisi ekolagana n'opposition okuleeta akavuyo. Ab'opposition bakube ebifaananyi babisindike embafandaazi babawe ssente bane ekiri e Uganda kika. Kwe nakyayira Seggirinya. Seggirinya nakukyawa n'obulamu bwange. Address him as honorable. Honorable Seggirinya. Nakukyawa manyi ofuna obuzibu. Tabuweeri. Naye kino kya bulijjo. Omuntu gwabbanga naye bw'omusanga yakulira poliisi okalubizibwa omuyita IGP. Omuyita linnya liri oba kadduna lye mwamuyitanga lyokola otya. Seggirinya ayimirira ku honorable yayimirira ku live video nangati banne bannayuganda muveeyo mulwanirire omulwanyizi w'eddembe. Bobi Wine bamufumisa ebyenda biyiika abantu ne beekalakaasa ne bafiira obwerere nga Seggirinya alimba. Bobi Wine honorable Kyagulanyi
n'afuluma nga mulamu n'adda emagere ne mwanyina n'amukyalira ng'abantu emirambo egisoba mu 5 ba mu 10 oba mmeka gigudde lw'abaana abadda ku social media. Sigamba nti gavumenti buli kimu kyekola kirungi naye njagala mbakakasi ebyobufuzi akazanyirwa mbanaku owa poliisi bwe bagenda nga tugeze Honorable Kyagulanyi agenza okukola campaign bw'ataba kavuyo takola ate abapoliisi baavu ayina obbawaayo 10 papa tajja kukwata bankubye erizo kudemwakubuyika banange Uganda is bleeding. Olio nali ku live Ghetto Media. Uganda is bleeding. Oh no, see what is happening in Uganda. Wowe Van Museveni must go. International community, where are you? Same way, CNN, where are you? Fox News, where are you? Biden, where are you? Obama, where are you? Hitler, where are you? Bin Laden, come and rescue Uganda. Museveni is killing us. Abategezaje anti bamuwaddeyo 10 ajubise ebyo balage ebweru mbazungu nasobola okubanga bannabyabufuzi baba ne style zaabwe asobola okubanga style Museveni gyakozesa omubisa ku buyinza eddembe mu Uganda lisusse ye eddembe ng'ate abantu tebakkirizibwa kwogera bwenga oyogera ekyo wakagama okyogera ekiriwa ekyo kyogedde nti abantu tebakkirizibwa kwogera eyo tukijja mbyogedde wakagama okyogera ndi wakagame Magufuli okyogera anti bannayuganda bagamba nti Kenya Rwanda Burundi Kenya Rwanda ne Tanzania zisingani Uganda kakati okuva 1990 paka leero gy'emyaka aga 28 29 abavubuka abali awo ye bonna basome era ababugumiziddwako ffeffe natubugumiziddwako katono nakugambye Museveni we yajjira kyali kirungi okuleeta bonna basome bonna basoma akome era olwo eddembe eryonoona abantu ne libagaana okukola okweyimirizaawo emirembe mu Uganda anti tudde ku Uganda bwe tuti Museveni yaseetinga Uganda nga buli muntu akola kyayagadde kyokka era wali olabeko omwana nga muli mu lujjudde ng'akuba mama w'empi mwenna nga abazadde ne muga nti bannange tonkuba kati muzeeyi Museveni kyakola abavubuka mu Uganda omuvubuka atandika n'asoma n'atuuka mu siniya 4 n'amala ekisooka bagamba nti ebbula ly'emirimu lingi omuvubuka amala P7 kubanga obuzibu bwa Uganda twabwogeddeku nti be bavubuka abasomyeko omwana bw'atatasomyeko atandikirawo ne bwa busigaalo eyakoma mu siniya 2 tosobola omukozesa bwa busigaalo taata kati omwana amala P7 olw'okuba tewaliiwo mateeka n'agenda mu sekondale bw'atuuka mu siniya 3 n'alonda egidi n'alonda history economics Luganda stroke divinity omwana tewali kulungamizibwa kwa muzadde oba gavumenti yassaawo tteeka nti abanna omwana essomero lisalewo gundi gyakola atya n'amala senior 6 bw'aba mukama amusaasidde n'agenda Makerere oba Endejje n'alonda kosi gy'ayagala genda ku university Makerere otunuulire engineering courses zirimu abaana 2 genda mu journalism swassa economics biki kati abo be bamaliriza okusoma be bavubuka nga wala mutabani wa Tamale Mirundi theoretically bright mubuuza kiche wali okoze myaka okuza oli mwana wa mugagga ndagaye embizi 3 z'olunze theoretically bright but practically zero ekyo kiva mu ddembe n'ebbeetu eriweebwa abaana okukola be baagadde ekyokubiri olwaleero olumba olusinza okutta abaana ye mwana okgenda n'afuna social media account at will. Anything you get at a cost, you respect it. Anything you get without a cost, you won't respect it forever. Nga bwogenda n'otambula emyezi n'emyezi okufuna passport omuntu mu Uganda bwe yandigenza okusaba social media account. Lwaki? Olw'okuba eddembe mu Uganda liri bwe lityo. Olwaleero ensi yaffe yonoonese n'osanga abaana bapostinga abawemula abavuma abakola kyokka ne bagamba nti Uganda
eri mabega nnyo singa tubadde nga Rwanda. Naye Rwanda Kagame bw'agamba toyita mu pasipalamu w'omu ttawuni ne bw'atassaawo kamera toyinza muyitamu. Bannayuganda bayimye ku ddembe lye babawadde batandise okugamba nti Amini yali mulungi okusinga ani. Naye Amini bw'agamba nti sikaati erina kukoma maviivi erina kubuuka evviivi tesukkawo. Kitegeeza bannayuganda beetaaga kye bayita rule of law naddala ffe abavubuka mu nsi mubeeremu amateeka. Kyekirala gavumenti yo kyeremereddwa okukola. Nkyali ku ekyo ebizibu nabire biva ku ddembe. Obanyi lwaki abavubuka bali unemployed? Baasoma bye baagala, batambulira mbulamu bwe baagala, tebaliiko guidance, tebaliiko gwe batya, tebaliiko abagambako. N'osanga omuntu ku social media ng'agamba Uganda Museveni dictator naye ng'ali muga fuck you Museveni. Ekyo so kivuma Magufuli. Ekyo kyo fuck you Museveni oso kivuma Kagame. Ulira ensokkulaakulana. Kagame yagaba ebijanjaalo ebifujja mu COVID ndagawo wakiraba ku social media. Muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras. Abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras, bagenda kukolera alarm, bagenda kuwanikirayo solar, bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda. Bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London. Omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka. Ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula. Aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente. Ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China, mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa, buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Tosobola bikuba kifaananyi n'obiteeka ku social media. Ne bw'osanga omusirikale ng'akuba kibooko abantu nga tosobola kupositinga vidiyo wa Magufuli muganda wange. Anti bw'obwo obufuzi obwannakyemalira. Anti bw'abantu bwe beetaaga. Omanyi lwaki Buganda akulaakulana nnyo? Bakabaka baali bakambwe. Genda osome ebyafaayo bya Buganda. Abantu baavaawo okutuuma ekigambo bweyogerere. Kabaka yanyigiriza abantu ne bagenda mu lubiri ebbanda ne basooka bayimirire bweyogerere ne basindika ababaka eri Katikkiro twagala kwogera naani? Ne Kabaka. Kabaka baamugamba nti abantu baagala kweyogerera hususizza obukambwe ekigambo bweyogerere mwe kyava. Kabaka ng'akuwa etteeka nti kino kati kanstressinge point njiwumbe bulungi. Museveni needs to become a dictator 4 times so that people can develop. Ensi erimu emirembe. Kyekyala gavumenti yo kyeremereddwa okukola. Anti wulira ebizibu bya Uganda byonna lutukoze eri eki tugitegedde. Kubanga wulira olina abavubuka ebitundu 7 mu Uganda. Abavubuka abo abamu basomyeko abamu tebaasomako abamu baasomera ddala tebalina mirimu. Kati olaba badduka bayaayana balonde Bob Wine ne bwanajja bajja muvuma bamufuukira ekizibu mu wiiki ezi. Kitegeeza Africa kati erina obuzibu bw'abavubuka
tebalina mirimu katudde ku Uganda abavubuka abo obasifudde otya productive teekawo amateeka amakakali banaalya mateeka ati amateeka kyeki genda mu URA oteekewo nti mu Uganda buli muntu asasula miliyoni emu buli mwaka anti omusolo gw'omutwe bajja kuzirinda nga tebaziraba kati kankulage kubanga ne kati babisasula naye amalwaliro temuli ddagala enguudo nfu ebyenjigiriza tunula wali Ibula olina emyaka emeka Ibula tukiveeko oli bwatunula feesi amanya ebizibu byekutuuseeko mu myaka gy'oyiseemu bwakulabe oh my god Ibula teyali bwati mbuvubuka nsi yemukoze ekyo Ibula ogenda kuswala ogamba nti bannayuganda bawa emisolo you're not informed Wolokoso guni nene bannayuganda tebawa musolo kyova olaba ensi zaffe enjavu baagala kati bafubutukayo oli n'afubutuka eri ku luguudo lwa Ntebe Road naga nti buli musirikale nyamuwa miliyoni egi nze toyinza kunnimba bwotyo naawe kugijjewa osasula abasomesa osasula abasawo osasula amagye osasule poliisi osasule abakozi ba gavumenti okole enguudo ozimbe amasomero ozimbe flyover Uganda erabike nga South Africa you can't lwaki nti mu Uganda leero tuli miliyoni meka ana n'omusobyo abalina tini namba bali miliyoni ezi okakasa be bantu abakakasiddwa nti bawa omusolo n'abasuubuzi kakati bano abavubuka tebawa musolo ate be basinga obungi ate bakola kukitegeeza tebakola mirimu givaamu musolo lwaki omuvubuka akole wakisekka asasula ennyumba amitwalo aga 2 ennyumba evaako omusolo balina omusolo gw'amayumba gwe baleeta naye tegunnabeera effective agula kubanga kati omusolo tewakyali musolo gwa mutwe ebintu byonna byonna ebisinga tubisanga ku bintu bye tugula wiiki ogula ensawo za seminti mmeka sigula wadde bitugambe bibiriko ku musolo sigula wadde n'emu kilo ya sukaali tugeze eriko nnusu 2 mu wiiki omuvubuka asobola okunywa kilo za sukaali 3 tasobola kati ojja kusanga omuvubuka akaanira enkulaakulana nga wiiki awa 10 omwezi ennusu 8 gavumenti nakuba ekifaananyi kye Dubai lengera gavumenti Uganda yafunira obwetwaze Dubai ng'efaanana bweti kati lengera Dubai tamanyi nti bali balina amafuta basima busime ne bakola batya kati mu Uganda kati wasibukayo ekinde ky'ennyuma kye bayita opposition ekiremeredde gavumenti ya Uganda ekyo opposition mu nsi endala genda e Russia opposition erina bwekoma kubanga bwesanga omuvubuka atudde ewaka ali misiredi talina mulimo n'osanga Honorable Segirinya agenda kukolayo kipeegi kye kye bayita Segirinya updates ajja mulimbe kati obuzibu bwa Segirinya nti ne pulojekiti ya gavumenti ey'amakulu enaagasa omuvubuka agikuba ate n'omuvubuka tana kyagenda mukola ki muyamba ate Segirinya afuna omusaala ne bu benefits bwa gavumenti obulala kati n'osanga ng'opposition efuuse olumbu olwatukwata ewabi mu Uganda kyova olaba nti ensi zonna ze mujuliza Uganda Kenya Tanzania Rwanda ate Rwanda yasukka kasita oyagala okwesimba Kagame emisango emitwalo egi nga givaayo katumbulemu ko tukole ku bulango tukomewo tovaawo ng'anyi muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras bagenda kukolera alarm bagenda kuwanikirayo solar bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteeganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula
osuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China. Mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda. Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate. Muganda wange awangaalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo. Kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road. Beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu. Obeera okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangaalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer. Gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa. Buli kimu nga kitambula kawerette. Beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Okay, tweyanza nnyo tweyanzege nga tuvuddeyo jala tutunuulire maliriza ensonga eno. President Museveni bw'obanga toyagala tukotogera bukotogezi ng'oyagala tube bulungi ne future ng'abaana bo bwe bali ne bazzukulu bo tuteekeko amateeka. Waliwo ensonga lwaki taata atuukanga n'atuula bw'ati. Taata wano mu Buganda atuula bw'ati. Buli ono n'ayita ono eddiro nga likaze. Ibula wanyi taata yangu mwana abi nate mbazungu kiri fine taata okujja n'anyukira n'abaana. Lwaki wano taata ateekawo embeera kukula ng'olina respect. Abaana baffe wano bonna bonna boolaba abamu badduka olw'eddembe eringi abamu ne balinnyako ennyonyi ne bagenda ebweru naye wabanyize. Era omwana gamba Dr. Tisidda Bahireini nze gw'olaba kansigale wano mu nsi yange. Naye lwaki gavumenti yateekawo eddembe lya buli muntu okwogera by'ayagadde okukola by'ayagadde. Ewa Kagame singa oteekayo ekifaananyi mbu Nobia ne liba musse ng'olimba kuba tugamba Uganda Rwanda esinga ki naye ye Rwanda tosobola kupostinga kifaananyi wa Kagame ng'omupoliisi akuba omuntu kibooko. Toyina buyinza buvuma anti kati bongere bakole service delivery bakole obukambwe naye nga waliwo service delivery. Anti wulira tewali service delivery ate obagamba bakole obukambwe bano abukola kwani. Kakati kankubuulira ekintu kimu Ibula. Service delivery tugamba ku malwaliro naye nze kyemmanyiko ekitonotono eddagala bwe liva mu gavumenti twogere ku malwaliro ne livayo box miliyoni 2 nga bazitwala mu Guleta Masaka. Mu Guleta Masaka watuuka miliyoni 1.5. Kati Guleta Masaka eri mu district kati nyingi. Ne bagamba nti box emitwalo 3 zigenda Sembabule. Essembabule gituuka 10 ekyo kinenyezani. Gavumenti ya Uganda erimu Abachina. Okay. Buli okati kankulage. Lindako. Buli omu mubbi nawe Ibula olaba woli awo. Oli mubbi tonafuna byebba. Kubanga abaana baffe betusindi mu malwaliro. Ulira mu malwaliro. Mu gavumenti, mu cabinet, mu ministry, mu maje waliyo baana baffe. Anti tebakangavuddwa obukeera ku makyo omuntu nabba. Anti kati jeje emirembe gyenkoze ntya. Kagame tomubba. Kagame tokola otya. Anti bannayuganda baga nti Rwanda esinga Uganda. Kagame tomubba. Naye muzeeyi kalabika kakodyo kakamuyamba okulembera nze bwe buzibu ne President Museveni yaleka buli muntu okukola ki omubbi abba. Kati gwevuma ku social media oli n'ayimirira ebweru n'avumanga abantu n'abawemula n'acekinga ine mu kisaawe n'ayingira entebe n'atambula n'akola byagala n'alinnya n'akola atya naddena kati abanyonda bayetemi najja n'acekinga. Kati Museveni kayinza okuba akakodyo naye nga kamuyamba okubeera ku buyinza ebbungulu bakayita batya akeeru. Vanilla nze nali mu P4 2.3 vanilla n'akyaka. Ebiseera ebyo bbeeyi ya vanilla kubanga tutuna production rates mu nsi. Madagascar ali efunye omuyaga nga tewali vanilla. Uganda neeta vanilla nga notonule yerina naye nga vanilla wa Uganda mulungi kuba awunya akawoowo era akozesebwa okutabula omulala.
ebiseera 2-3 vanira bwe yajjira ffe tugenda okumanya nti aliko akatale embyalo afe ate bambi bwe twasimbira abaawo waffe atandika okubala ng'agudde naye ng'abamufunyeemu bakoze batya bamufunyeemu ki ekisuula akatale kaffe amazima gali bwe gati nti production y'abali yaddamu n'erinnya omulimi yenna kati kankulage ekintu abantu kye bafunyeemu ssente empitirivu wano naye nga kyekyasinza okusala ennyaanya oziraba andaba ng'ow'e Masaka amanye ennyaanya tuziba kati nga pulayi egula $3 mu egi walayi neekeera enkya nga pulayi ya $5 ng'abantu zifulootinze naye abantu balima ennyaanya omuntu yenna omulimi otambula ku price fluctuation wano ensi nga Russia Nigeria nsi z'Abuwalabu zidipendinga ku mafuta amafuta gakeera nga gagudde nga baro ya dola aga economy ne nga Venezuela amawanga ago n'owulira ngavuya n'amafuta ebintu bigwa ne bikola bitya kati ffe twasimba vanira ewaka ffe ne tumusigaza abantu ne bamukola batya vanira atandika okuddamu okulinnya myaka gya 2010 ali ku sente meka kati kiro vanira ffe twasemba kilo ya $35 n'27 naye mu covid muno yazze ku $5 kubanga kitegeerekeka ensi yonna eri muki n'omuwendo gy'amafuta so yasaze okuva mu $27 mpaka ku 5 yes kuba n'amafuta jo gaagwa Russia n'ejula okuba omulanga covid yayonoonye ebintu bingi yasize mu $20 naye oyo twogera ku $27 ng'onoze ekijanjaalo ekibisi waliwo ate abamuprosesinga atundira ku bbeeyi ya waggulu ebina value addition gobaddeko mu byobulimi okavalinze ku bantu ababuli value addition kati abantu baba ne perception zaabwe mu mutwe kino tekikola olaba abantu nga bakayanira emmwanyi naye bwe tugenda ku history w'emmwanyi Amini yasimbisa Abaganda emmwanyi ku kibooko kibava bazitaani kibooko Amini yayise etteeka nti omuntu tata wange ddoboozi liri waggulu Ibula Amini yayise etteeka nti omuntu atasimba emmwanyi ne bakuba abantu kibooko opposition simala KCC ebiki tebinawe biyambira muntu wa bulijjo omulodi oyo gwolaba yakubya abantu kibooko ninja mbe ebigambo ebintu bisatu omulodi bye yakoledde abantu ate nga namulonze n'omulonzi so kati ojjanka food nga bwokera ku machana oli amakulu tegali mu kirisa n'eki era tugenda kulaba parliament ne toys za KCC ziri mu never forget honorable Segirinyi Bashiru kazi wabaddeko wano ebyo because ne twayingiza bakuluma because ba age bracket yo ulira ba myaka jo it will end in tears abalonzi bazibu nze lwaki saagala kwesimba watenga nandi Semba bule kati baji kutama ebitundu ebi waliwo emiyaga waliwo mawogola nene waffe ne bakutama emirundi emirala ebiri tulina ababaka nga 5 nandi badde nsobola okugenda anti kati bano honorable Segirinyi ne honorable Bashiru kazibwe obalaba bo because ba myaka jo 28 Segirinyi talina 28 ne mukulu kazibwe ba myaka jo almost ise agi bracket baba obuvubuka kyeki kwanza nina lo yange kwensinzira okubanya omuvubuka I told you the benchmark to measure who a youth is has changed. Now fresh kid is a youth. A youth is not 18 years, is not an 18-year person. Ferista Uganda is a youth. Kati kitegeeza omuntu ali myaka 32 abula munana afe kuba tufiira kwaga. Kati ibulo natira okufa. You are not a youth. Mbula yemeka. Onemeka kati nyongereza ndabe. No, mbula yemeka. Anti ko joina kwe nyongereza. Nina 38. 38 obuleebi. Kata kombugalo. Bulira. Akati gobaita wana yinchi yani twamulabako ne mu Bible. Nti Pilato nagati bane ku Yesu abadde akola ebyamagero gwe muwana ne Baraba mbatera. Baraba! Yesu akomererwe. Okuvedda wana yinchi bwasula nga talina mmere. Kumacha government agala ekoleki. Kati lwaki sesimisa mubaka wa parliament mu Uganda? Omubaka wa parliament gwe nesimisa yona agenda nakola ebimututte ekisanje eki. Kubanga obuzibu buli bwe buti nti abacha musenga balonda Segirinyi be bacha mukanga balonda munyagwa lwaki bamusudde bako wo omulalu ne bagala omusiru ne bako omusiru ne bagala omulalu ne basuula ameri yanga tebalina nsonga baga tufe tulonda mbulera kuba kuliko ombuzi nedda fedde tutikinga kati abe myaka 5 ogenda kwata obusente bwofunye mu gine emyaka oyagala okudda
ng'ate waliyo omusiru n'omugwagwa emirundi egi yakuba akalulu. Kankubuuze lwaki Kenzo yakuba kasuku? Muntu kulemerako omuntu akukongobaza mu kyabutonde butewayagala muzaala wakati Abaganda n'Abasoga mwazala yagaba emmere. Mwazala yakola ki? Ebyo mu leadership obimanyanga. Mu leadership okola otya? Naawe Ibula bobeera ng'okola ng'okuli ku Wolokoso nga kuliko omwana nga yasooka okukomentinga n'akuwemula buli kaseera. Obula ngo yakumusinga muganda wangu njagaza ki? Abazungu bakuwa buleke okulya ku mulimo. Tebalina weekend, tebalina holiday, tebalina ki. Stress nebatta. Nene bajja balimba omuddugavu ku makyaka okutuula nti alina okuba ne democracy. Democracy y'omuddugavu ye muvubuka okugenda ku social media n'agamba ki Bishop olega ebitama. Eyo democracy na freedom of ki? Abaana babyogedde. Abaana balina empisa embi banna. Olina obuyinza obuvuma Bishop? Ye atooseka kiyibula. Olina obuyinza obuvuma Bishop? Omanya kinsesa? Endeeta gy'okireeseemu. Of course kisesa kyannako saabira abanze. Obeerawa. Andi nze gwe nti bwenkola. Waliwo pages mu Uganda nga kirabika essimu gye nnina nfu oba nkadde nga ne bwe zinoonya sizifuna. Anti ate omulungi acekinga ekisenge ky'abaana be ojja kusanga abaana ba Pitu nga balina kondomu mu kisenge. Ate essimu egaano zireeta. Oluusi mpalirizibwa n'okulaba Humbuye byayogera. Kubanga oluusi n'abasiru baba batuufu. Sometimes even the fools are right. Hakati mwe kye mwakoze ekyokumma Museveni akalulu. Kyekiri ekyokusindika. Ogenda okulanga empale ekoze eki. Etobye. Ate ng'oli mu bantu. Kati muzeeyi agenda tambula n'akasumuzo ka toyi emyaka egi. Mujja kuwulira. Kubanga ekyo mu leadership kibeerawo. Nnyoko yakwagala yekka. Naye mu bulamu bw'ensi eno omuntu bwakutema kati mupiira omuntu bwakutema endobo ng'omulinda. Nawe ng'okola otya? Ng'omulinnyamu. Kati omukubba endobo mu first half omusajja aba abeetegekedde. Survive eyawukana nti waliwo anoonya emmere waliwo anoonya kiikali n'ekinene. On the cost of yours. Mwe abavubuka edda tiki yatukubanga ennyo nga tumuyita mubi. Naye Ibula bw'okula kati n'ojjukira tiki yabateekangako nnyo akanyaaga. Ate gwewebaza. Gwewebaza. Kati abavubuka muzeeyi atulese okukola bye twagadde. Tugirabanga emirembe. Okubanga osobola okupostinga ky'oyagadde. N'ekikuba nsawoyo toyina puleesha ekukaka kukola. Ibula bw'obeera muvubuka wekka oli ebikomando byo n'oli amajiigo n'oleka omusulo mu bbaafu kasita owasa omukazi n'afuna olubuto. Toyinza butafuna mulimu. Always demand yetukako okukola. Kati government yalina okucreatinga demand eyo ng'eyongera emisolo gidabolinge oba gibe gya mirundi egi. Kubanga abazungu betwegomba abo. Emisolo bagiteeke ku bantu abatalina mirimu. Anti wulira bateekewo etteeka nti buli mwaka emitwalo aga. Ku muntu atalina mulimu. Ajja gunoonya. Agunoonyewa we gitali. Yibula essasi nga lyavuze. Essasi aginoonyewa we gitali. Tubuulire ku kamera. Anoonyewo emirimu we gitali. Kati gwe ng'olina. Nze nga nnina. Alina ku kamera ng'alina. Omanyi mu magye. Tuli bameka. Omanyi ze neegomba nnyo abajaasi. Abajaasi kyova olaba abaana abakyasinza okubeera abati principal dimbulamu. Be bantu abakulidde mu bigo by'Abakatuliki. N'abakulidde mu ame schools. Mu magye tewali nnossa. Kamanda wagamba linnyawo ogende kalina ey'okuna tomugamba nti ntya olina kukola ki? Kasita okuliyetinga demand. Because vision is provision. Provision is vision. Demand yegamba nti banne leero ngenda kukola wa kyova olaba tewali muzadde asula njala kubanga lwaki ayina school fees ayina buli kimu buli wessaamu obuvunaanyizibwa toyinza kubula kyokola. Ibula kino nkyogera ku kamera ku Wolokoso abavubuka tebaagala kukola n'abaagala okukola kasita afuna yeetaano ne giba nga giri mu nsawo ng'atuula. Extradigest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tukwebaza webale kujja tukwatagane omulundi oguddako. Abafiiriddwa nga 14 tubasaasidde nnyo. Mukama bw'ekimula eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeera kibaakire emirembe n'emirembe ameka paka tulisinkana ku lunaku olw'okusala omusango 226 oba oli awo nga waliwo devu omulala ayimuse. Omanyi buli lunaku wabeerawo setaani omupya akola atya. Abantu gwe bagoberera
biri gumba agoberera naye bano abasajja baba wa sente mmeka okubakutira akadingidi kadingidi ki gwe tobaagala nze nabagamba simple okimanyi nti musazeewo mufe n'abasajja mukukusa abasajja mbajja mu weekend bayingiza omwezi ogujja mbajja bwekiro bayingiza emisana baba wa sente mmeka buli omu alina waabaliza future ye waliwo abantu abatambulira ku Besigye ng'olwalwo ebyo ebifo ebinene balina mu gavumenti nga Beatrice anywa Mama Bira nono omukyala yasimbye ku Lukwago waliwo abantu abatambulidde ku Nambooze ku Bobi Wine ne bafunamu buli omu alina waabaliza future ye kati gwe gavumenti so gibalira mu bus anti wulira gavumenti si bus gavumenti gwe gavumenti abantu batambulira mu kukyawa bannaabwe ate omuntu akyawa ebiseera ebisinga aba amaze kwavuwazibwa omwana yankubira essimu n'aŋŋamba nti Dr. Tinze ekyanca ya Museveni kitange yafiira mu lutalo ne batumente ne mugati bwe tolina nsonga bazikuwa enkyalo omuwagira ndi olabye kakati Ibura omusajja yafaninga project ye ya Gundi eyo giveeko saagala odiscussing ebbeeyi ya mbizzi muzikiti ekyatulese kiki kati Ibura osanga omuntu nze kati finally wadde nina ebigambo bingi finally omuntu agamba nti gavumenti ya Museveni ekwavuwazza kino ekibuuzo nkibuuzo toze mu kibuuzo kyange omusajja President Museveni yafaninga project yo abakyagaana wampitidde kyessimu eyasoose okunkubira waŋŋambe tugenda ku discussinga ze sigatika bintu okay kale mbadde mbabuuza gwagamba nti gavumenti ya Museveni ekwavuwazza kitaawo yaliwo ku Waike Obote 1 Amin Binayiisa Lule Paulo Muwanga Obote Tulutwa yalina kalina tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero mbagaliza akadde akalungi Extradigest mugoba nsonga tevunaanyizibwa ku bigambo by'owulidde mu program eno oba abaddukanya omukutu guno obanzawereza bigambo bya mwami Dr. T Amale Innocent Kafero Tobi yennyini bigambo era yabivunaanyizibwako tetubinaako kakwate wadde mubeere bulungi mweraba mbagaliza ekiseera ekirungi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh muganda wange oba munywanyi wange ayina obuzibu mu byokwerinda nkugamba nti omusirikale oba omukuumi alabisa amaaso tamala weetaaga okuba ne CCTV cameras abagenda okukolera omulimu gw'okuwanikirayo CCTV cameras ye AXA Tech Solutions Limited abasangibwa ekatwe awo ku Sapoba building nga bano bagenda kuwanikirayo CCTV cameras bagenda kukolera alarm bagenda kuwanikirayo solar bagenda kuterayo locksmith ate nga kwotadde n'okukolera installation ya CCTV cameras ozikonfiguringa nokola maintenance gwe yaziteeka yedda bano basuubuza n'okutuusa emwemu okuva wali mu bitundu by'e London omusuubuzi awangalire Uganda n'awangalire China nkugamba nti kampani emu egenda okunaazaako ennaku bagiyise Sun Cargo Shipping Company nga bano bagenda kusaabaliza emaali okuva e China paka Mombasa mu nnaku 18 zokka ate nga gwe omusuubuzi ateteganyizibwa olw'essente nga zibulako ez'okusuubula aba Sun Cargo mwana wattu bakuyamba okujjulirizaawo essente n'osuubula ekyo ky'oyagala okusuubula okireete katale kitambule bulungi bw'okituusa n'obaddizaawo essente ate naawe ayagala okusuubula nga ky'oyagala okusuubula okimanyi naye tomanyi wekisangibwa mu China mwana wattu Sun Cargo Shipping Company bajja kuvuga butereevu mu China mwonna osuubule ky'oyagala okusuubula ate bamale bakikusaabalize okuva e China paka Mombasa ate okuva e Mombasa bakikuvugire paka mu warehouse ez'enjawulo mu Kampala mu ggwanga Uganda Sun Cargo Shipping Company ku lw'abasuubuzi n'ensuubula ennungi beekwate muganda wange awangalira mu bitundu bya Abu Dhabi, Dubai, Sharjah nkugamba nti kampani eriemu ezze okubanga ekubangula mu byenjawulo kampani emanyiddwa nga Roast Coffee Academy nga bano bakafulu mu barista, latte art, manual brewing trainings, coffee roasting ne coffee profiling nga bano basangibwa mu Abu Dhabi okuliraana Al Wada Mall ku luguudo olumanyiddwa nga Airport Road beekwate bwe bamala okuteekateeka n'okutraininga bamala ne bakunoonyeza omulimu okyasoma bwoti nga bo bakunoonyeza mulimu era nga nkubira bannayuganda omulanga abawangalira Abu Dhabi, Dubai ne Sharjah mwekwate Roast Coffee Academy era nga trainer amanyiddwa nga Tiger the Trainer gw'olutuuka ku Roast Coffee Academy awo mu bitundu bya Al Wada Mall obuuza bubuuza nti mwami Tiger the Trainer aliwa buli kimu nga kitambula kawerette beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo